Shiba n'asaba battle naawe ogimuwa mu kifo kye kimu. Of course nze sityangako battle kalubedde. Shiba yatya battle years ago. They have always been open to it. Yeah, any day enough obuzibu. Shiba yatya battle yo. Yes. Iye. Oba ebyamulemesa ebimu ku bigambibwa nti tasobola kuyimbira ku live. Ekyo mwalibuuzizza ye. Kubanga yo battle for sure ino okubeera live. N'osanga nti wali abalala baliyo tekisigeza naye tosobola kujja oteekewo sitori yotunda ennyaanya. Abatunda ennyaanya bangi ab'ennyama bangi naye buli omu amala n'akola ki? N'atunda. N'afuna kati nga bonna industry bwetyo bweri it's a place of business. Kati nze bwe nagenze n'ensanga date eri available n'engibookinga. Kyekyo nze saasanze nti oba waliwo yabookinga before simanyi ki kye bali boogerako nga balanga nze kyemmanyi nti nagenze kafo nga tewali booking. Nga teri ataddewo ssente ng'emboozi eriwo nnyingi naye nga teri ataddewo ki? Kugamba oli agamba bugambe nti nze ngenda tegeka Lugogo. Naye kirabika okugendayo okubookinga teyagendayo. Kitegeeza talina ssente. Exactly. Maybe abadde tannabagendayo kukola ki kuzisasula. Abantu abamu era ne batandika okugamba nti oba mutandisewo akazanyo nga akaaliyawo mu biseera by'aba Bebe Cool ne Bobi Wine be baategekanga stage y'emu mu kifo kye kimu nga balaga anaasinga. Ekyo kyo sikimanyiiko nze kyemmanyi kiri nti ngina show. Okay. Kakati anti tubadde tuli awo nga tulaba mukyala Cindy ali ne Wuma. Ate waawumulako n'agamba waayekasaleeyo ku kaana. Music nga alinga amuwumuddemuuko since lockdown yajjiraawo because ekivulu ekyasembayo yali boom party si bwe kiri. Era abayimbi abawagizi bo bajja ne bakuwagira era ne bakuwa omukwano obyaddala ne bagamba nti omukyala Cindy atuyimbidde. Kati ku luno oze naki because erinnya likyali awo. Erinnya nkyali lina kati brand yange nga the king herself teetaaga kulanga concert mbunaze luyimba. Omuntu amanyi nti newaba nga azze kuwuliza nnyimba oba nkadde oba mpya amanyi zino Cindy agenda kuba show etaliiwo tewali mulala asobola ogimuwa. Kati nze navaawo awo mbunanga luyimba lwe lumpalo nti anedda. Katuli ku level nze ndala nti just brand audience egyesiga. Kyekyo yes, apart from the fact that nina video egenda okufulumanga wiiki bbiri ey'oluyimba lwange olwa fire. Yes, naye sibbeesingidde ku luyimba nze. Mbeesigidde ku gundi ku brand yange. President bangi beetegekera ebivulu. In fact batandika nga mwaka gwakatandika n'agamba oba December oba mu gwa 10. Bati gwe osazeewo mu myezi 2 kati giringa emyezi 2 n'ogamba nti nga nze Cindy of course show yange egenda kubeerawo. Era mu bitundu byonna lwaki Kololo. Nagenze nga nnoonya ebifo kati gundi Lugogo eri booked throughout the year. Omwaka gwonna bali booked ate waliwo gw'omuddo gwe babeera bakuza babeera bagukuza and right now that is what is happening. So tewali asobola okubookinga Lugogo right now. Kubanga baligezako okukuza omuddo gwabwe. And then kati venue zesigadde mani n'okunoonya venue nga nneneko ku ki wakiri nga nnene naye si ntono ku Lugogo. Kyova olaba nti nanoonyeza airstrip era bwe nasanze ng'eri free nensasulirawo. Cindy abawagizi bali eri babuuza singa bukya ku makya Shiba n'asaba battle naawe ogimuwa mu kifo kye kimu. Of course nze sityangako battle kalubedde. Shiba yatya battle years ago. They have always been open to it. Yeah, any day enough obuzibu. Shiba yatya battle yo. Yes. Oba ebyamulemesa ebimu ku bigambibwa nti
tasobola kuyimbira ku live. Ekyo mwalibuuzizza ye. Kubanga yoyo battle for sure ino okubeera live. Tosobola kukola battle ku simu. Tekisoboka. Oba kyekyamutiisa. Simanyi osanga maybe kyekyo. Naye nga nze saamanya nze nategera butegeezi nti ffe eno twakola ki? Twatandika challenge. Timu ye n'etyama ate mujjukira taano eyo yali alina ejeefu. Kituufu. Timu ye n'etyama abakaga ne bagala oteekamu ssente naye bo ne batiitiira so sinze yatya batyo. President, Federation eri yeekokola President Sindi Mwami Jeff Kongoti timubafuukidde akayinja mu ngatto. Temwagaliza Federation egenda maaso mugikuba bubi nnyo. Federation tetwetaaga kubaagaliza. Ebaddewo gino emyaka gyonna abayimbi bameka abawagidde guma. Baagi tebagiwagira. Okitegeera naye nga era baagi be tulina naye era bangi be tukola ki abatatuwagira. Naye ebaddewo tetwetaaga support tetuli mu campaign mbu twetaaga support y'abantu okutuvootinga oba bikineza. Ate oba omuntu akwogera batakuwagira tekina tekikuggyako okutambula. Yes, kati tetukkiriziganya n'ebiri ku ki ku Federation at the moment twagala kukyusamu twagala tutuule tuteese. Naye bose batulaga nti tebaagala kukola kuteebwa muteese. Tebaagala kuteesa. Bakibola okuma tennayingira Federation. Naye tetugirinako obuzibu bagira batambula. Era tetusobola kubalemesa kintu kyonna. Bali abantu abamu baba ne bagamba nti naye emirimu Federation gyekola eringa ate ekola emirimu umaji yatandikako dda era gyebadde ekola. Kituufu. Era kyo kituufu. Is one of the reasons lwaki lwaki njoyinga Federation ng'erikola kyennyini kyekola kati neegatakolwa. Otegera walina okubeerawo enjawulo nti kati nze owa association nja kuba nkola kino owa Federation akola kino awo tulyoke twegatte. Naye bwe tuba nga tukola kyekimu neni mumukolere naffe tukolere tewali reasoning egatta naffe tunene. Abawagizi abakuwagira guno omwaka kwegamba ekyenjawulo ki ekigenda okubeera mu kivulu kyaffe ng'ojje saagala kukyonoona saagala kubabuulira ki ekigenda kubayo kubanga ojja kuba nkyonoonye naye kyemba mmanya nti Sindi waba ataddewo ekintu kyeri asobola okikola nga nze bwekikola era okukitegeera mulina okujja ku show olyoka otegeere ka Sindi kino kyafumbye. Oba twakola boom party tewali artist ategese nga ze nategeka show gye nakuba teri agikubye na leero. Kati nze njagala kubuukinga record eyange si ya muyimbi mulala naye eyange nti luli nakola naye ate kati njagala kuyisawo we nakoma luli. Yes. Abawuliza ba radio Buddo abali e Masaka naddala abali eyo abakugoberera abakwagala basuubireyo okuba nti ojja kubeerayo ne extras ng'ozitute Masaka. Definitely ndikwogera ne ba sponsor kuba nze kyange kyenjagala oteekamu ssente kyaffe. Kati ndikwogera ne ba sponsor okulaba nti tukola ezo extras sheno tugyongereyo. Okay, tweyanza Madam President Sindi Uma tujja kuba tukwataganze ambassador wa Kabevu Coast. Kale. Amen.